Bali TV simo by MC Prince Ivo tuli kamwocha n'omukulu Swaga Nelson abamu gwe mumanyi nga TikToker owa Bobi Wine obadda mu content wa Bobi Wine. So lero birthday ya Lwakuna naye asazeewo akikola olwaleero addize ku baana b'omu ghetto musajja w'emakindye naye azze mu beeka mwocha tetumanyi nsonga abulaka ababuuzeeko ogamba otya naye mwana yo story chimwe na Uganda amanya mapita Swaga Nation aka Young Bobi Wine story chimwe naye ani aluleta soko bagambe munga Bobi Wine kiche tuliko olwaleero era lero njagalo bategeeza bana Uganda nti tuli ku nsonga ya kudukirira abana bato bangi bali mu ghetto babona naye mwe muli eyo mulina sente mpitirivu abamu muzezizikane mabega w'emitwe eyo mwana naye nga si kirungi bakyali bange njagala mwebereremu mulabe okulaba nti mudukirira emiti emito yejiddawo nga ffe tuvuddewo so oba ino ku manyene si kyali wange tutambulamu ntambule luba lugendo otuka ekiseera n'okoma naye mabega waliyo omuntu ajja kugoberera beba abaana abato bolengera bajja batugoberera naye obanga tomuwadde mukono no tomuwadde kujja nga gwe bakuwa omukono twetaaga badukirira kyali wange. His Excellency lwaki okikoledde waneeno mukamwocha bosi bantu baladaga nkikolere wakale mpaye ekifo kimu gwe gyoyagala nkikolere wandigeze mukatange bwayise obe makindi bano tebeetaaga nabo beetaaga thank you President wakubya akayimba naye abantu bagambye akayimba leero nedda abantu tebakategedde Nalumansi Nalumansi gomanya omuliro guweddeyo gwe Oluyimba omanyi kati Kyagulanyi we yatuuka takyayimba nti ayimbe nti no enviiri zo zeetaaga okusala dedededede ayimba ekintu message n'agikweka kakati Oluyimba jatwala ebbanga abantu okulutegeera yaman abamu bagambye information yaman tinno Dani Magic ekintu yakitabudde bulungi wandifunye producer omulala nate ngoma ya kabi nnyo ne lyrics zatambulideko bulungi buli omu alina idea ye ku bintu ebyenjawulo so nze nga nze Oluyimba nalwagadde lwakabi nnyo abagamba nti si lwakabi balina bubeezi bigenderwa byabo anti kakati Bobi Wine talina kyafulumya nga si kyakabi tubalina okwetereza mitwe President Oluyimba nolwa byabufuzi lwa mukwano Nalumansi kyoba omanya omusajja otudingisa biki kakati omuntu omukulu ajja ategeera kye bategeeza n'omwana omuto ajja twala Nalumansi buli omu ajja ddufuna lulwe yoyo President katereka tugende ku mukolo gw'okugaba ebintu tuli mu ghetto y'eka mwocha mubeereeko All right, we are going to start. Tugenda kutandika abato mwena ansimu kakane then nabali wano maaso abamu mukende All right. Omwana gwe tugenda osooka naye bamuyita Swaga Nation era maama we yemanyi woba omanyi nti twajja kuno ku kyalo okuregisteringa omwana wo ne tumutuuma Swaga Nation yali wa nnaku 3 gwogenda osooka ofuna ebintu aliwa Swaga Nation jangu Swaga Nation yasoose Swaga Nation mama Swaga Nation ngobuddeyo kuyita ddako leta president waffe bayevayo president ayitewo ita wano eyiwala president ogenda mukooya banaye president muleta afune ebintu anange
Omuganda wange alhamdulillah tugwedewo omukolo omutongole. Omuntu ali eyo sooka omutemeretemere mu sente ziringa mmeka? Sisobola kutematema sente mwana, abantu abatuwadde sente bangi nnyo, bafaani bange bayitirivu nnyo, abaana abali e Dubai, abali e Uganda, abantu abakulu, buli muntu alumirirwa. Era buli muntu gwenda atuukako ne mmugamba nti muganda wange ngenda kudduukirira abaana b'Kamwokya. Eyampa 10, eyampa 2, nitegezaako ne ba TikTok bannange mikwano gyange. Nze mwana justice sikwematira naye siri muntu wa wemba nkulonze nti oli kyali wange oba kyali wange mbyaddala. So ne waliyo bakyali bange Sibitoka, Namata, Musiraamu, maybe n'abalala batasobodde nga bonna bakyali bange ne bayita ne bagamba mujje kino ekintu mwana serebu yenna alina yetaaga okukola ekintu bwekiti. Sinti kuba ffe tetukola bivulu ba TikTok mbuno tugenda kukola ekivulu tukifunemu. So TikTok tuba nga ffe tetugifunyemu at least abaana abalaleka bagifunemu okitegeera. So bubaka ki bw'olina eri ba tiktokers balina numbers nnyingi nnyo naye tasobola kukola kino ky'okoze ng'ate ne ssente oluusi ali well kiva ku mutima gwamu, tosobola nnenya muntu mwana. Buli muntu alina endowooza ye ne gye bamukuliza n'omutima gwe ku mutiina buyambye. N'ate wemba nina 10 nsobola okkimuwa ne mugamba owaayi tekitegeeza nti 10 kigenda muliisa obulamu bwe bwonna, wabula ku kasitepu akati nikuba naffe batulabirira twakulirako mu maka ag'enjawulo nga si gaffe okitegeera. Abaganda baffe batubeererawo bantu ab'enjawulo. Omuntu alowooza nti nno since wa inspired by Bobi Wine byokola byonna bya president amasuuti tulaba otandise okgeekuba agamalayo togenda kuyingira byabufuzi. Temunondanga nze sagala byabufuzi byammwe, ndi wanjawulo just mu nsonga zitya. Nkulidde mu ghetto mwana nasiibako enjala, bino sigenda byogera tsano vs buli muntu akimanyi. Yasiibako enjala, gundi tomwana mata yasiibako enjala, kujjukira gy'ova. Obeera Makindye, kansala w'e Makindye Masembe bamulonda n'addukira ebweru. Lwaki teweesimba? Kyalite yange ono omwana, ambasada wa kyalite yange ono Amita Roshan. Yeah, so owesimbawo mwana nze sina ndowooza ya byabufuzi ebyaddala sigirina. Lwaki olonze mwana muto okubeera ambasada? Omwana ono maama we Sinti mugagga wabula yeesobolamuko. Maama we yeesobola, bali mu life eriki eryokke teetaaga kudduukirira naye muleese alabe banne okitegeera kuba ne maama we yali bebamu ku bantu abacontributinga. Muleese alabe banne bayitawo batya mu mbeera ya ghetto. Roshan, you have seen how people here they are, you know, abantu bali bubi, bambala engoye ziri bubi nnyo. So muleese akirabe nti ayambadde omulaba alisima ati akubye ebikumba ebyalagirwa naye ate banne tebabirina. So njagala naye abeere n'omutima gulaki gwe nnina kyensonga laki muleese. Jamani ogamba otya? Weyagala Bifiti nnyo. Kyakala ali atya? Kyakala alistede. Oba akyaliseka? Alistede. Gyali mpalamu. Omusasula? Nsasula. Oba mwafa mu kyegova? Nsasula baaba. Obulamu bugamba ki? Andifiti. Awadi gyeri? Awadi gyeri. By the way, I'm nominated. Awadi ki? Mulugi TikTok Awards. Tumanyira ye? Yanjawulo. Nga Marketing manager wa Yugi TikTok Talent Awards. Omukulu ono ali nominated as the best male Soka weyanjule bulungi abantu bakutegeka. Amanya gange nze Halima Harry Yugi abali ku TikTok omuntegera bulungi nnyo. Nze marketing manager wa Yugi TikTok Talent Awards era ng'omukulu ono ali nominated as the best male TikToker of year 2023 this one. Era nga ali nominated as the best male sound challenger. Ono kati omukulu ono Sibi ali nominated as the best content creator era best comedian in Yugi TikTok Talent Awards brought to you by K's Brand Promotions. Gwe yazirese? Yes sebo ndi ku kakiiko. Ate gwe atugamba abali nominated? Anti yakanyinyina omubuuziza bakunominate nze kuki naye nga already we nsobola okukimwogerera. Tolaze bantu nti already olina boogenda owaawa. Not only him, nina bangi nnyo n'abalaba bano wano eno webalinga ku layini eno nga bw'ogiraba bonna bali banomini baffe. Sirina side. Osinziira kuki? Ku talent gye balina ono omwami alina talent ng'omuntu ate yeeyisa bulungi ku lwange ndaba ng'agwa n'okubeera melodic. Ssente ozijjawa?
sinze nganze tulina kakiiko it is a case brand promotions based in Dubai era empaka ezigenda kuyindira mu kibuga Dubai. Ogenda bajja wono batwale Dubai Insha Allah. empaka Eya Chakala sigimanyiiko mukwano. Eya Chakala sigimanyiiko balindeeza ngo ogimanyi najirabe naye simanyi oba yagifunye atya but jeziri teziriyo sizimanyi siri kakiiko ako. ali nominated mu awards Nedda. Omwana ow'okubiri. Tali nominated fe. Lwaki? Niba febe bano beni mu kwogera composer n'abalala batali available right now. nominating otya Katikkiro Kabaka n'omuleka Nze kulwanga ono kabaka bano bonna bakabaka. ono Katikkiro wa Chakala ate Chakala ye tewamutadde Naye munene mu bitiibwa byenga ye naye kati kweno season twasazeewo okulonda CB. omuntu alonda atya mu awards Voting link egenda kubanga efuluma very soon tugenda kuteekawo website kwe babalondera era nga bagenda kubanga balonderwa very soon as soon as Ramadan eggwako wet tugenda kubanga tudroppinga link kwe babalondera ekikulu mu kuuma akalulu abantu mubawagire tuwaddeyo akaseera kana ka Ramadan okubanga abantu bano bawulira bannaabwe nti bali nominated temugamba nti twawadde swagala okuba tumwagala twawadde sibyola okuba tumwagala so tuli mu kumobilizinga abantu babategeere nti banomini era babalonde abantu abatandise oludde zikriticizinga naddala ku TikTok tino za kiyaye sija kiyaye kyovola tuzitadde ku lives ezenjawulo marketinga buli wamu tuzogerako tuziwadde obudde ozipromotinga n'okuzoogerako so si za kiyaye tweyanziza anko award bakunominatinze naye Chakala tebamutaddemu olaba kiri fair sometimes sinzo abali bayinza kyanga kiri fair naye ffe nga ffe tuba tulaba kiri fair kuba naye ajinjagaliza ate tebamunominatinze olusi mu balando lyeri Ronaldo tebamunominatinga bamunominatinga Ronaldo mu by'emipiira bateekayo Messi Mbappe Ronaldo bamutwala sometimes eba season just nange nze ndi wa mukisa okuba nga banominatinze ate ndi mu category 2 ndi mu content creator of the year ne comedian of the year just kinsanyusa era ne tiimu yange era eri mu kumpagira bonna baleyo Joza mpagira nzitwale bamusiraamu ono naye akiwagira bonna bakiwagira so twogere ku award eri yaliyo teyaliyo gyeri naye Abannayuganda tebasiima tebagitegeera magezi goyinza bagamba ddala bagikube era buli omu akuba kuyitawo bayogera ebyo buli omu yayogera ebyo kuyitawo funa content bamu tebalina content olusi abamu baagala funa linnya nga boogera Mikie ye yagamba mwagulangule Mikie seems too funny yaliwo tomanyi Mikie simutegeera goyogera tomanyi Mikie seems too funny simumanyi oyo yaliwo abeera ku TikTok wamaanyi nnyo yagamba abasinga ne following Mikie yaliwo yogera sibitegeera Mikie tomumanyi magezi kigomuwa kuba obeera nzobeera nga omumanyi Mikie Wine bamuyita Mikie Wine surubadabada twogera ku Mikie seems too funny mbankulimbye tokubye nnyo asikuba ndi serious mbankulimbye sente zaali mmeka ezo zaleeta award awadi tejja biyingiramu nnyo kuba Bannayuganda just ekyatulaga tebasiima kuba twali tenabakuta details nnyingi ne batulaga tebasiimye abantu Bannayuganda batanze opredictinga future yammwe gwe ne Chakala nti nno eyinza obutawangaala what next senga mba mwawukanye ate be batuleeta bagamba nti nno muyinza obutawangaala naye senga muba temuwangadde can you stand without him omanyi emyaka gye tumaze oba mwe mutulabye tuli awo tuvudde buto nga tuzina mu Triple S Ghetto Kids tetusobola kwawukana is my big brother ani akuliyetinga bino ebintu byemukola buli omu ayiye ebibye kyala buli omu ayira alina akawunti ye just we share ideas meeting Bobi Wine teekateeka ey'okumumeetinga how do you feel wawulira otya nga omumiitize Bobi Wine kyo kyamaanyi nnyo era buli ali eyo nga ali mu entertainment ye Uganda era abayagala omusisinkana so ffe twali nnyo happy ddala nze wawulira otya then n'olunaku olwo tosooka tuyisemu lwajjawo lutya ffe tuli baana ba Nuupu tuze tuwagira era ng'atulaba jasi yatuyita buyisi yasiima omuzigo mwagumuwa Babi abasajja bazimba ddaawo omwomuzigo alina zimashoni mpitirivu teyanze amanyi bampita Musiraamu DDT Denzi Donji Tom
ekintu kino muganda waffe kyakoze Aswaga Nation kikuyigiriza ki? Kinjigiriza nti ku nsi kuno n'oba toyina olina okugaba. Birthday yaddi? Birthday yange eri omugw'omunaana nga 2. Tukusuubira kikola? Inshallah. Ogamba otya? Ndi mukama wange. Kigambo kimu eri musajja awezezza emyaka 28 ate myeka 2 omulaba alina emyaka ng'emeka? Njogere nga Namata oba njogere nga nze? Njogera nga Namata. Yegwe tomuwa Namata omanyi mubuzaabuza. Mamikwano mugamba mutya wa mikwano munnange mwemane kujjako naye nga tweyanziza nnyo like awo omusajja akoze ekintu eky'amaanyi tosobola kubanga woba ne ssente ate sojjako n'owako abantu abamu so it's nice. Yeah. Tukusubire naawe kikola? Yeah, musuubire okikola ku birthday yange eddako yadde nga 28 September. Abantu nno balamba ojja bbiremu bikola abantu babijjeyo 28 September nga mpeza emyaka gyange egyo gyondabamu. Tweyanza.